ono Chameleone yalikomyewo Uganda ensi yonna nefa nkulayirira nga Kawempe tebakoze Uganda yonna nga atekoze oyo omusajja ebyo bye mwamulabye awo entebe obuswa mambiro omumanyi nga abakongo bali bawakana nti simu na Uganda nga abatanzania bali bawakana gabaga Chameleone simu na Uganda tulabye Jose Chameleone nga akomayo Uganda maye badde yayitamuko nalinye bati muntu omwangu wangu wayinzo kiyita ekimwanguyira okwogera nti yalinye bati nasituka mukko n'agenda afuna obujjanjabi kiseera mabega kaawo yali bambi afunyemu embeera etali ennungi ng'era medication yeetagisa mu bwangu naye nga bw'omanyi omuntu obaako n'abasawo boyinza okulikomendingi bwantu bagenda genda wali so yamaliriza agenze wali mu ggwanga lya America okubanga asobola okubanga ajjanjabwa so kati nakweza mabega kaawo badde akomawo actually yesterday but one yali akomawo twalaba ebikujju mu kibuga laale biki omuntu namujuwa omuntu ng'ajja okumwaniriza naye nga embeera eyo nagirabye ne ngamba naye akasajja kano nako banaye abantu bakategeera naye nga Chameleone muntu gwe tulaba nti ajja n'abanga abantu bamujja ne bamuyisaamu eggaali awo nga bakulagira ddala Chameleone simu n'ebintu bitakolanga si birungi ng'era olabira ddala nga embeera eyo olabira ddala nga eyinza omuleka awala ennyo abantu okumukyawa naye ennaku kye nalabye Jozi Joan eno bibadde nga bitabanga nawo kuba twalaba Jozi awo gyabaddeyo mu America omusajja yagenda n'avaayo awo n'agamba ku street nga akaba kimu Chameleone babiraba simanyi nga yesiye Chameleone yaga basiragala bayamunja ku street oyo kulaki ndinyina n'obujulizi biki sembere ezo zonna zibadde nga zijja zibaawo naye ate munnaye kyabaddewo byabadde bikujjuko Chameleone onooza kyalina amaanyi ago paka gwaggwana ekintu ng'ekyo olowooza ate ali nnyo munene nnyo nga eyaboggolanga emabega ekyeri nogamba empologoma yiye erize Chameleone mu America omusajja yagenze n'amulumba Dr. Nico Dr. Nico tumumanyi bulungi wankyukakyuka n'agamba omusajja gwe bayita Dr. Jose Chameleone omusajja gumujjanjaba wano atembeeta gavumenti eri mbuyinza bonyabonya bana Uganda n'agamba yajja wano okujjanjabibwa abanga Uganda eri safe lwaki ajja ne bamujjanjabira wano era bannaiba mutusonyiwe bulabula n'ayogera bingi kyeyayogera tekyabadde kikyamu kyabadde kituufu Dr. Jose Chameleone ekyo kye bamukoledde si kyekyamaanyi si kyekyamaanyi ku Chameleone gwe nali mmanyira gwe nali nsuubira kyabuzeemu nno nnyo Chameleone mpozi nga gwe tomumanyi naye bw'oba omumanyi Jose Chameleone Dr. Jose Chameleone ekyo si kyabadde agwana naye ekyo kye bamuwadde kyekyo kye yakolerera okitegeera Dr. Jose Chameleone yandibadde nga ennamba emu wa East Africa yandibadde saagala byena yaliko yandibadde takyali tetakyali aliki omanyi osobola obeera owakabi mu bintu bino wammanga one omuntu yenna buli gwokola legacy eyo nebeera nga y'amaanyi n'ogikolerera mu buli kimu kubanga Dr. Jose Chameleone yakomyewo naye yandibadde si yagenda okujjanjabwa just nga bamutwala butwazi yandibadde Dr. Jose Chameleone nga one singa Uganda yali nnungi Dr. Jose Chameleone yandibadde ajjanjaba mu Uganda buli kimu kiriya wala ekyo netukize ebbali Dr. Jose Chameleone yandibadde nga bwagenda mu America yandibadde nga tebatwala na mutwale shegedde yandibadde agenda nga ye omusajja ku bulungi yo nno kubanga Chameleone gwe tumanyi oshegera kino kituze vali naye Dr. Jose Chameleone teyakola kimala music yamutuba naye nga y'omuntu teyakola kimala Dr. Jose Chameleone alina embeera gy'alina yes kyemanyi bantu bangi bayinza obutategeera kyentegeeza naye kyemanyi waliwo abatono abasobola otegeera kyentegeeza Dr. Jose Chameleone y'omu ku bantu b'osobola osanga n'abantu abatalina makulu okitegedde oba okitegedde okugeza Dr. Jose Chameleone abantu bandibadde like abantu bandibadde abeera nabo bandibadde nga abantu banjawulo nnyo okitegera Dr. Jose Chameleone n'omukolako obukozi interview
mulimu ba interview abatasola mu interviewinga. Dr. Jose Chameleon aba makona bandi bade tebamukola ko interview pamakona simanya baheke no uyu brandi uyu guy wa amanyi yani badde wa amanyi waliwo abantu ntumwe nga tebasola na sembera Chameleon okitegedde bakyentegeeza kubanga Dr. Jose Chameleon ekyo twanyi badde ekyo kyandi badde kya bugagga kyaffe okitegeera naye Chameleon n'okubati yayimba naye nga y'omuntu yeteekateeka mu bulungi nga bw'alina kweteekateeka mu bantu. That's why ojja musanga ne bajjebbi okitegeera mikwano gye egisinga be bajjebbi like aina like obuvubuka one day wamulabako nga agamba temukulemeranga omunene atambula mwina kubeera mabega okitegeera Chameleon besiri yandibadde ayogera Chameleon yandibadde nga alina level kwali nga kati ngaffe bakuzo ranks ye nga tumulaba nga kyabugagga kyaffe nga Chameleon omwegomba nga n'okumutuukako obutuuse okitegeera nga lw'omutuuseeko ekyosula weewaana bwewaanyi noka bannangula Chameleon akutte mu ngalo nyabo nze nfudde okitegeera naye kati sawa ya leero Chameleon alina abantu babeera nabo okitegeera nga like olaba nga mbutuufu tebasaana kuba na Dr. Jose Chameleon. That's why Chameleon bw'omutunuulira obulamu bwe yennyini teyabuteekateeka okutandikira ku family okitegeera sawa ya leero Chameleon oyinza omusanga ebimu ku bimu stressinga mulimu n'ekya family ye cause Chameleon ye kyasaana asaana okuba nga alina mama w'abaana abeera oli nga babudaabuda mu bude ye bude okitegeera ne kati stress y'omukyala like kyovula yo yabadde ayimba yagambye Chameleon nkomyewo nga bumama bumuswamye Chameleon kati ndi single Chameleon yandibadde seyo byalimu okitegeera yandibadde ng'oyo gaye naye olw'okubanga like ye nga y'omuntu teyeteekateeka kimala oba nfuna bulungi tujja kugamba Bobi Wine oyo ebyobufuzi naye Bobi Wine ayina neteekateeka gyeteekateeka ate ne kibebe kuulu ekyo kyeteekateeka bulungi. That's why bebe kuulu tosona musangasanga n'abantu like bali bola aboyisaamu amaaso okitegeera bebe kuulu yeteekateeka muneteekateeka ennungi simwagala bebe kuulu togamba nti ze muwagira simuwagira ze omuntu gwe nali nsinga okuwagira eka e Uganda bali bamuta Dr. Jose Chameleon nga ndi wano ku Dr. Jose Chameleon David Lutalo ne Eddie Kenzo sebo yabachi Dr. Jose Chameleon si ono gwe twogerako kati like aine embeera giyeteeka munze atenze gye saagala si oli boyagala Dr. Jose Chameleon ze nali mwagala si ye muyimbi kati tacha alina kati kyangamba lwansonga ku kye nali nsuubira yandisappointinga Diamond Platinum yajjako e Uganda ng'avunnama nga gamba nze mu bulamu bwange omusajja gwe nsinga okwegomba mu Uganda bamuyita Dr. Jose Chameleon. Davido omulaba oyo yajjako kuyimba n'ayimba ku show ya Chameleon nga taata wa David asasudde ssente ku David ayimbeko ne Dr. Jose Chameleon okitegeera naye kati waliwo ba Davido batuuka nga Dr. tatuukawo suwa kuba nti wano mu kuyimba naye omanyi bw'oba oyimbye ennyo naye waliwo enneeteekateeka giweteekateeka ngo kale alivinga obulamu obutali bwa basita Chameleon alivinga obulamu obutali bwa basita ensonga lwaki olaba Davido olaba Diamond Platinum bw'omutunula olaba ng'atambulira mu bulamu bw'abasita olaba nti mbutuufu oba kugamba nti Davido bwe bagamba nti Diamond Platinum avayo ng'olaba kyali kyekyo okategedde ne Dokita bwe bulamu bwebwo bwe yeeteekateekamu kati kino kye yafunye Chameleon yalikomyewo e Uganda ensi yonna neefa nkulayirira nga kawempe tebakoze Uganda yonna ng'ateekoze oyo omusajja ebyo bye mwamulabye awo entebe obuswamambiro omumanyi ng'abakongo baali bawakana nti simu na Uganda ng'abatanzania baali bawakana nga bagamba Chameleon simu na Uganda okitegeera ne bano be mwalabye wano bano si bantu Chameleon ku kyandibadde kyeyandibadde okitegeera era nze yali ategeera Chameleon otewalabye na people naawe Chameleon ensi yonna Uganda yandivunnamye empologoma ekomyewo mu ggwanga nga yabadde yagenda mulwadde okitegeera ne kati mujasi mwalabye onagana Chameleon kyeyakoze talina kyeyakoze Chameleon njukira Chameleon era ndooza enkola gyogeddemu ey'obuteeteekateeka bulungi njukira Chameleon wanga bamuleeta Dubai okuyimba bamuteekeyo ku agenda twali tulaga lwayo abanajera lwagira nga twalanga Chameleon naye later in that day we are disappointed with the number that turned up era nga njukira ate Chameleon yenga y'omuntu era nalina n'embeera ze yenga ye kuba njukira olunaku olwo yakola ensasage Chameleon ensasage yabayo mdesene King Promise omunagana oyo yayimba Terminator yali hit naye nga
King Promise main artist Chameleone nga bamwongedde ko bongezi njukira bulungi nnyo twalaba omugaggo oyo nga tugenda okukola naye yatugamba nti agageza kintu kinene okulaba nti wagatta abantu abalala kuva mu nsi abayimbi kuva mu nsi endala za West Africa nagataka abana Uganda kiyinza okukola ngeri agezesa so abantu abamu beyatukira abayinza omutuusa ku bayimbi abana Uganda era njukira basoka mu recommendingira Spice Diana ne Kigana abasinga yasigala amaliriza nga bali ku Chameleone naye Chameleone yali ku poster Chameleone twatuuka omulindo nga yagenda oyimba yalina osookawo King Promise deni addeko kati Chameleone nga omanyi ebiseera singa ndowooza kyamugira mu bwongo yagamba ano bakozesa kati ne yayiza tasola bi Ojo omanya Chameleone yakolesa sagge ebifo by'ebyene ebisinga ebakolamu ebikujjuko ebyo oba bivulu bikirizibwa kugerawo ssaawa 10 z'ekiro atole 9 si 10 9 bwe njukidde obulungi 9 Bano kasaba munananga mu ndakika zizo Chameleone nga tanna kujja kuyimba bamunoonya tebamulaba nati leo ye Chameleone mpozera nga tomumanyi nenga njukira bulungi nnyo nga tebanana mutandika kungawola manyi tunakutuuse balina performingirako yabagamba nti nzinga okutandika okukwetageka nti ngenda kuyimba olunaku lwammwe luno tuliko lw'ekivulu mumala kuntwala gye njagala yonna yabagamba mumala kuntwala ku skydiving bwe mba sigenzeeyo sigenda yimba nati ye Chameleone ale nno budde kinoobo bwabagambirako ebyo sawa ziyeyo mu 12 mwe ngagamba nti manyi ebyo bintu biwamu byakwetegekera like programming tomunyumiza mala kuva ku skydiving oba si ekyo sigenda yimba skydiving ya violate neno nga njanyumiddwa bitya wanjukira atana ka video nga kivulu kiwedde nga amasanyu ge yali mu bitya ndozalia yakiyoye ebbanga nga luddo kikola so Chameleone yatuka okujja ku stage oyimba twamuno na mbaka stage Chameleone nga alina kimama kyali kyoya kyeyo ngulu eyo anti kati Chameleone yaba ajja kulaga ali bibye Chameleone yo mulaba yambala ali ngongwezi yagendeddemu biki balina omwambaza okukana yambadde bagenze muno omuntu byakwezo bayambala Chameleone gino performing yayambadde sawa ziwedde tusigazala kikangalo zanga 15 2 Chameleone nga ajja ku stage nayimba manyizi vibe zawo abantu abayisemu yatusikana okukawansi bali bamugamba nkivu kina mateka gacho tokam bantu naka hata yo munyemeze yali misebe yali munafu muggo ali ku muggo abantu kanaba mu ati kanafire yo Chameleone okuzikizira abantu bamugwira masanyu ngawo manya abantu abana Uganda na Chameleone ngawo manya okwagala kuyayagalanga n'abantu vibe gyabawa kaira budde buwede bamugamba Chameleone va ku stage bajeke bidonga abagalo za navaako aloza King Promise ya performing nno nga ku mizinda wadai n'abakona ati bawo ya Uganda yagamba fa baluyira fe nno nga tufenseko muwadde muloza mugenda kunzinza nze munene wano muloza wano na nze munene wawo goma mwawo wa bombu yendere banagane bayomba nno King Promise waffe nga tayimbye bekalakasizaawo balekana so kati sasa gezade zaba nnyo by the way wali nenga bogambi cheka bagambi kyabuzeemu eno nenga Chameleone yabadde akomawo juzi yakomyewo era nga kati mulamu nnyo tumusabira abere fit ali tere tumusabira mayi Chameleone oyo mulaba Chameleone
Musajja muyimbi. Teri muntu amusinga kuyimba. Tosobola weyubanga Chameleone mwetubanga kya kuyimba tosobola muyisamu ma. Teri asinga Chameleone kuyimba Uganda. Oshegede. Teri amukusinga kola ki? Kokiririza. Teri asinga kuyimba Chameleone Uganda. Aye teri ali musinga. Era Chameleone bwaliva wote tulifuna Chameleone mulala. Okategedde Chameleone ali atya? Lwakuba nti anyway Katonda bwa omayi Katonda tasobola kuwa byonna. Oshegede. Katonda ayinza okukuwa ekimu n'atakikuwa. Oshegeera. Nze nali njagala Chameleone oyo nga nine embeera gye nali njagala omulabamu Buladi. Nga n'omulabako obulabe tumusasulira just ng'oyagala ogendeko ewuwo omulabeko ng'olina osasula kasente. Oshegeera. Kubanga oyo gaayi mwana wakabi endonga agikubye. Naye ekisinga okunnuma waliwo obulamu olumu bwe mulaba ng'ayitamu naye mpulira ennaku naye nga ngamba anyway Katonda yasinga omumanya okitegeera. Kubanga Chameleone oyo nalabako olumu nga abafala bamuwa emmotoka. Ne mulaba nga afukamidde ne mpulira ennaku ne ngamba mwana ono omusajja omulaba yandaba tasobola fukamira bano baweewe. Okitegeera abafala bandi badde bafukamira naye. Be badde bamufukamira oyo gaayi. Oyo Chameleone n'okwekubya obwekubya naye ekifaananyi bw'oti abasinga bandi badde basasula essente. Nga weegaya baneka ne kuyoko ne kafa tinedda kale kambawe ssente. Okitegeedde naye olw'okuba mwana ensi gye tulimu copyright gasia kati olujja kwekanga abayimbi baffe mwana bayimbye ennyo ng'ate tebalina ssente. Okitegeera tebafunyeemu. So bwete embeera bwe tuli naye tumanyi inshallah one day one time tugenda tutuuka ekiseera nga baserebu waffe Uganda nga balivinga obulamu bwabwe obulungi. Okitegeera just system yaffe bebato bagikola naye tukimanya one day one time ojja terera ng'omuyimbi we Uganda bw'ayimba asobola okulivinga obulamu buli bw'abasajja. Manyi basajja abo ba Davido ba Diamond lwaki balivinga obulamu buli fit system zaabwe nnungi. Okitegeera. Uganda China ku bayimbi abali international kwetubudde buno. Tulina katatane. Ya waffe international tekyakola na makulu ye yani. Eddie Kenzo. Aso njogeza ajjako gundi okugoba. Alright, Gasugononya ntalo ku bantu. Dadok Maksho bwe tubadde era ng'olunaku olwaleero awo tujja ssukawo naye nga omukulu ononya ntalo mbadde Wilson Pro olunaku olwaleero ne Kuzo Ranks oba muyite Isma Kuzo Kiwugge yali wongerako jjuzaawo musajja muganda nnyo era nga bwe tubaddewo olunaku olwaleero kuweereza tubeebaza era nga tubibazira ddala kubanga mubadde balabi balungi gye twatandikidde neno gye tutuuse mubale kusharinga okukomentinga n'okutwagala okutwaliza mubale kwagala D3 Media era nga nsigadde nze Wilson Pro D3 Media kwobadde tubagaliza okubeera obulungi.